Atandikirawo omulabi wa Salt TV yeetaaga okulira ku ddoboozi lyo ate ayongere okunnyonnyoka essanyu eriboganye bannaffe okuva mu bitundu eby'e Kasese. Neyanzeke n'omulabi wa Salt TV kituufu tuli Kasese wano abantu ngobalaba mpaka kulonti yange bajjudde wano mu makubo ne mu tawuni bali mu kusanyuka luvannyuma lwa gavumenti ne kkooti kukkiriza kurelizinga omusinga omukama waabwe ow'omusinga gwa Rwenzururu. Ono omusinga yakwatibwa mu 2016 kati abadde akulungudde emyaka egiwerako mu 7 ng'ali mu mukomera nga tebamukkiriza kutuuka mu bitundu by'e Rwenzori ne Kasese kutwaliza wamu. Naye abantu b'e Kasese lwe bafunye amawulire ag'okugamba nti n'omusinga bamutadde batandikiddewo immediately kusalabuletinga n'essawa zino wetwogerera owulira mubaka kulonti yange bakyakuba engoma n'ebintu ebivuga ebirala kulagayo essanyu lyabwe eri gavumenti n'omusinga nga balindirira omusinga kujja mu bitundu by'e Kasese. So tugenda kuba nga twogera ku n'omuntu omu wano atubulire bonga bo abantu b'obusinga bawulira batya luvannyuma lwa gavumenti kurelizinga omusinga aje mu bitundu by'e Kasese atuke ku abantu be ab'obusinga ba Rwenzururu. Tukwaniriza tuli live ku Salt TV kuza kubatulaba. Bakanyahola mu bwambale Godfrey akichwale eribya hano tunemuhotola tunemutulo kwandaro no kwashangoma abande bani munyobwabu ahabwa ebitsenge binene ebyo tumatunga munabwire ahaburiruka mukama wetu n'abantu bamuboha nabo kachwale tumasima government ndiye sinjere tunga omutima owobubuti ere tulukira omusinga wetu n'abantu bamuboha nabo naryo etune musaba government ende konde banachesendre mo basambangule enyumba yewe yavyamo okona matungo omutima awerimuluka n'abantu bewe kata basaba tote mwase musobosoba naye ahamwe miha twangasuba kokutwanabya niko obuholo bwangabye buneho mwasinja kutsebo government achama tukolera kichwale mwasinja kutsebo hano mukindi lwasasika mukindi keshao etwa hano erilwa hano hatu kinendira rendera solonga sebande tuvenga twamanza itwakesha twamanza twaenda ko ndebyereria neberinya tunabe wete wasinja kusebo. Omulabi wa Salt TV ono abadde tugamba nti no basaba gavumenti esooka eje wano ku ground ezimbira omusinga kubanga ekikali kyonna kyakubibwa ebigompola n'amasasi tebasobola kuteekawo omusinga nga yatuse mu bitundu by'e Kasese. Naye bonga abantu b'e Kasese basaba gavumenti esooka emuzimbira ennyumba wagenda atukira deni balyoke bamuleete mu bitundu by'e Kasese abantu be bamulabeko. So embeera yo eri Kasese over to you.